رب العباد إن الصلاة هي الضياء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد gwachaliku mukutu nate kyotwongera amaanyi n'essanyu okuba nti okyatuwuliriza tugenze mu kubulyo okw'okumakya era nga mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule ow'ebyafaayo atuuse. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Bakaddebange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musoko kutumira muganda wange Haji Isaac Kaloya awe wandegera tuwebadde emirimu gy'okolera enseno awamu n'obusiraamu ne mpeereza n'obubaka muganda wange Haji Nadduli ali mbasada e Saudi Arabia ebiseera biri eby'emabega nti ng'olabye n'obulwadde. Tugenda maaso n'emisomo gyaffe tuli ku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lam yaghfal tiyalekayo oba tiyagayalirira ala tablighi da'wa okubuulira ekigambo ky'obusiraamu, tablighi nas al islam, okubuulira abantu ekigambo ky'obusiraamu. Hatta fi waqt al insan la yafakkiru illa al haya, n'okubeera nti nga oyinza n'okukirowooza oba obutakitegeera nti ne mu biseera eby'entalo fi dilali suyufu ng'ali mu bisiikirize by'ebitala, eno balwana, eno olutalo lukwajja, ali mu ddwaniro era yatusanga ekigambo ky'obusiraamu. Era wekiraba kabla an badiza Amr bin Waddu, omusajja gwe twayogerako wano Kirimaanyi owa Middle East ali ayitibwa empologoma, ye omunsi z'Abawarabu ayitibwa Wuddu. Lama takaddama ilaihi, we yamusemberera okulwana naye yamugamba era ku kigambo ky'obusiraamu. Bali mu lutalo, bali mu ddwaniro, bagenda kulwana, tewali kyeraliikiriza ng'oyimiridde mu maaso g'omusajja oyo gw'ogenda okulwana naye atali wa bulijjo wabula Wuddu. Lama takaddama ilaihi, we yamusemberera yaga nti ya Wuddu, owange Wuddu, innaka kunta ahadta, nawulira nti wakola endagaano. Ndagaano ki? Nti olisanga omuntu yenna omukuraishi n'akubulira ekigambo ky'obusiraamu, wekuneguka n'akumatiza anil islam, ku kigambo ky'obusiraamu, satakbal, ogenda kukkiriza. Fakala lahu Ali kyava mugamba nti fa inni aduuka ila Allahi wa rasuli wa ila al islam, nkukowoola era nkusaba oyingire eddiini y'obusiraamu. Ekakasa Katonda nti ali omu, ekakasa nti Nabbi Muhammad mubaka we. Wuddu yagamba nti la hajata li bidhalik, eyo si ensonga endeese era sirina bwetaavu eri kigambo ekyo. Awo tuyimirirawo katono nnyo nga nkukubiriza nga bwe twasoma wano hadisi Mukama waffe gyaga nti fa wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min an yakuna laka humru ni'am. Kigambo ekyo twakivunula hadisi eyo nti Katonda okuwa omukisa n'obulira omuntu ekigambo ky'obusiraamu n'asiramuka nga kivudde ku ggwe era ensonga eyo omumatiza, ekintu ekyo kikulu nnyo mu busiraamu. Naawe wano nkubiriza muganda wange, tulina abantu abatwetoolodde bangi, baganda baffe si basiraamu, gye tukola ne bekotokola nabo oluusi kuliko atali musiraamu, abakozi betukozesa waka kuliko atali musiraamu, duleevawo oluusi si musiraamu, bangi nnyo abatwetoolodde naye wali ogezezaako nga wosobola
okubulira omuntu ekigambo ky'obusiraamu ove mu duniya muno nga tolina muntu yenna gw'ogambyeko kigambo kya la ilaha illallah. Tekitegeeza nti wona omugamba ajja kukkiriza, wabula nedda, kulwokubanga ye Katonda yennyini yalina hidaaya. Nga Katonda wagamba nti innaka lan tahdi man ahbabta, tojja gwe kuluŋŋamya gw'oyagala, walakin Allah yahdi man yasha, Katonda gwayagadde gwaluŋŋamya. Laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, tikiri ku gwe okubaluŋŋamya, gwe bulira bubulizi kigambo kya Katonda. Anaayagala ajja kukkiriza, ajja kukaayana, ajja kuwakana, ajja gaana. Wotunuulira okuluŋŋamya okumanyanga sikuli mikono gyaffe, tukuli mugenza bwaffe. Abu Talib kitaawe wa nabbi omuto ayamuyamba, n'amuteesa, n'amuwolereza, n'abeera nga akola kyonna kyasobola leme kutuukibwako obulabe. Ekigambo kye yasembayo okukola, Abakuraishi baakola emirundi ng'ena nga bamulumba, bamugamba kino. Naye baagenda ne bakwata omuvubuka asinga obulungi mu Makka, baali bamuyita Ammar bin Walid, ne bamugamba nti Abu Talib olwali tukuleetedde omuvubuka ono yasinga obulungi, muyitirivu, mu Makka tewali amwenkana mu bulungi, shaabun muvubuka mulungi nnyo, tukumuleetedde tumukuwe bw'otuwe Muhammadi. Naye Abu Talib yabaddamu n'abagamba nti mumpa omwana wammwe nze ndere, ndabirire, nkuze, owange mutwale mumutte, sijja kukkiriza. Naye bye yamukolera bingi nnyo, naye laba agenda okufa nga taluŋŋamye, tayingidde busiraamu. Bamwetoolodde Babujahali okutuusa ku nkomerero, bambuuza Babujahali nga tubuulire, situwagala kutabuka naawe wadde okukaayana ne Muhammadi, tubuulire eddiini gy'ofiiriddeko ng'ogenda okufa. Omukka ogusembayo n'agamba nti sifiiridde ku busiraamu. Kakati daba oyo kitaawe wa nabbi mulamba, omwagalwa, akoze kyonna kyasobola, nabbi naye omusajja afiiridde ku ddiini eteri busiraamu. Naye wootyo wogenda ku Ibrahim yajja bubukkiriza, kitaawe Azara era naye yakola kyonna kyasobola naye gaana. Era Katonda agamba mu surati Tawba 14, falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra minhu, weyamalira ddala okukakasa Ibrahim ti omusajja agenda afiiridde ddala ku kigambo kitali busiraamu, n'amuvaako era n'amuta. Wotunuulira abakyala bano babiri, mukyala wa Noa nabbi Noa ne mukyala Lut mukyala wa nabbi Lut, nabo tebayingira busiraamu. Ku nkomerero mu surati Tahrim Katonda agamba qila dukhula nnaara ma dakhilin, muyingire omuliro n'abo abaguyingira. Bakyala bannabbi balamba baganya okuyingira obusiraamu. Naawe tolowooza nti gwonoogamba ajja kukkiriza, ajja kuseka, ajja kujerega, ajja kwogera kino nakiri, naye gwe kola kyokola kyonna Katonda akiraba. Gezaako nga wosobola, tova mu nsi muno nga tubuulidde muntu kigambo kya busiraamu. Era Katonda agamba mu aya eyo esembayo ku nsonga eyo mu surati Yunus aya 9, Katonda agamba nti bisimillahi rahmani rahim, walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia, singa Katonda akyagala ensi yonna efuuke basiraamu, kulluhum jamia, bonna wamu yalibadde akikola. Naye yentegeka ya Katonda era yenkola ye era yakiteekateeka. Naye nva waggulu ku nsonga eyo, era ensonga eyo ngivaako nga nkubiriza tikola kyonna kyosobola ove mu nsi muno. Nga Katonda naawe omusajja ng'oyo ajja okusaala mu muzikiti, omutunuulire oti ogambe nti omusajja oyo Ahmad oyo nze namuyingiza obusiraamu, muli weeyagala noyisa n'emikono mu maaso. Omusajja oyo atambula oyo, omukyalo oyo hajjati oyo, nze namubulira ekigambo ky'obusiraamu. Gezaako nga wosobola oleme kuva mu duniya muno nga tovuddeemu na muntu. Osanga ekyo kyokka Katonda kwalisinzira n'akusaasira, n'akuyingiza ejja naye n'akuggyako ebibi byonna ku lw'omuntu oyo, ku lw'okubanga oba omuwonyeza bingi, oba omujje mu jahannama, oba omujje mu muliro, oba omujje mu bubuze, n'omuteeka mu buluŋŋamu, n'omuteeka mu kitangaala, n'omuteeka mu ddiini esinga eddiini zonna. Lwakuba nti abantu bakigaalirira era tebakifaako. Naye olwaleero njagadde kikubuulira ti kintu kikulu nnyo mu bulamu bwo. Gezaako nga woosobola oyingize omuntu yenna
eddiini eno ey'obusiraamu. Tugenda mu maaso n'ekigambo kya Sayyidina Ali. Tugambye nti Sayyidina Ali kaana yali musajja baahiran shamikha, yali musajja omuzira namike. Nashaat fi baiti nubuwa, yakulira mu nyumba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabatul wahyi, omwakkiranga obubaka. Haitu kana yatanazzal, mu kiseera kyennyini obubaka bwakkanga nga Jibril al-Amin omwesigwa yabuleeta. Hal ayati, aya za Qur'ani ala qalbi rasulillah, nazika ku mutima gwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatalaqaha Ali nga alyawo asembedde tariya nga zonna mbisi. Yatalaqqa min an-nabi, nga afuna okuva eri mukama waffe nabbi Muhammad hadisi as-sadiqa ez'amazima, era nga wal maani al-bayina, n'amakulu amanyonyofu. Fayaishu hayatan ghaliya, nawangalira mu bulamu obwa waggulu. Fi dalali al-wahyi, mu kisiikirize ky'obubaka. Fa akhadha aliyun, Ali nafuna erimu min muallim al-bashariya, ng'agijja ku mumanyi, ng'agijja ku muwalimu, ng'agijja ku musomesa ayasomesa ensi eno okusinga abasomesa bonna. Wakad ikhtalata al-ilmu bilahmihi wa damihi, okumanya nga yagenda wala byegatta wamu nga toyinza kwawula kimu ku kinnaakyo, erimu n'omubiri gwe n'omusaayi gwe. Faqama, nasituka lihadha al-ilm, ono erimu yeeyo yasiru fawqa sirata al-haqqa, ng'atambulira mu kkubo ery'amazima. Fakana tilmizu al-Qur'an, yali student wa Qur'an, muallima an-nas, omuyigiriza w'abantu. Hafadha al-Qur'an al-azim, yakwata Qur'an yonna ku mwoyo, ku mulembe gwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wahyi, ng'akyali mulamu, mukama waffe ng'akyali mulamu. Alima tafsir wa ta'wil, yamanya okuvunula n'ebikwata byonna n'okunnyonnyola ekitabo kya Qur'an, n'agenda wala. N'amanya nasikh ne mansukha, aya ezisanguddewo zinnaazo era ezijjeewo zinnaazo, n'ezo ezijjiddwawo nga zonna azimanye. Hatta qaala an nafsi, mulumu yeeyogerako n'agamba, mutahaddithan, ng'ayogera eri abantu, n'agamba ni'matullahi allati an'ama Allahu alayya, njagala obbabulira ekyengera Katonda kiyampa. Wa yahuttu nnaas, ng'era akubiriza abantu ala akhdi al-ilm, okubeera nga bakola kyonna kye basobola okuyiga. Wallahi yalayira erinnya lya Katonda, ma nazalat aya, tiwali aya yonna mu kitabo kya Qur'an. Wakad alimtu, okujjako nga mmanyi, fima nazalat, yakka ku lwa nsonga ki, era yakka mu kiseera ki, kiro misana, yakka ku lusozi oba ku muswetwe, yakka nga ezze ku lwa nsonga ki, era yakka kwani, buli kimu kyonna ng'agamba nti tiwali kye simanye. Saisaluni, mumbuuze, buli ayagala okumbuuza mbuuze. Fallahi la tasaluni min shay'in illa akhbartukum, temulina kye muyinza kumbuuza okujjako nga nkibabuulira. Fa wallahi ma min aya illa, tiwali aya yonna okujjako nga ngimanyi. Era eyazonga mukama waffe yamutuma ogenda okulamula Qadi Mulamba, amutuma wa mu Yemen. Yamugamba nti mukama wange nga nkyali muvubuka, nga sirina kyemmanyi, namugamba nti aa, sembera. Awe yasembera, gwe tujja okukoma tulabe kiki kyeyakola mukama waffe nga ali asembedde. Olwokuba nti essaawa ziggweddeyo, awe tujja okukoma. Alina ekibuuzo yabbawayo eddakiika 2 zokka, insha Allah. Anti taata wa Nabi Ibrahim alayhi salam ye yali Azar, era yafa musiraamu. Ani yasomesa Ali Qur'an yonna okugitegeera? Tugambe nti yali mu ssomero erisinga amasomero gonna, maaso g'omusomesa asinga abasomesa bonna, mu nnyumba esinga ekitiibwa mayumba gonna agali ku dunya, y'ennyumba ya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwe yasomera, mwe yayigira, mwe yavubukira, mwe yakulira, byonna hadisi ne Qur'an byonna biyigira mu makaago maaso ga mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh ndoza akadde bwe katu kabadde, tunaddamu ate olunaku olw'enkya insha Allah. Kubwira kw'okumakya mu tuli omukeeze. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungu yabukesezza nga tuli balamu, tumusaba abuzibye nga tuli balamu,
atuwa ebirungi bingi. Tuyingidde akatundu kaffe okubuulirira okwokumakya ne mukadde waffe Sheikh Muhammad Kizza Kasule ow'ebyafaayo. Fadhal Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bakadde bange batuwuliriza yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nekyafaayo kyaffe ekya Sayyidina Ali. Tugenda ku Sayyidina Ali. Ali yennyini yennyonnyolako n'agamba nti qaala an nafsihi, yeeyogerako yennyini mutahaddithan ng'atunyumiza bineematillahi, olw'ekyengera Katonda kyeyamuwa, allati an'ama alayhi, ekyo kyeyamuwa. ويحث الناس على أخذ العلم ngera kubiriza abantu bafeeyo nnyo baweeyo nnyo obulamu bwabwe okuyiga. Agamba nti wallahi ma nazalat aya illa waqad alimti fima nazalat, tiwali aya yonna yakka mu kitabo kya Qur'an wabula nga namanya fima nazalat, yakka ku lwaki. Wa aina nazalat, era yakka luddawa. Wa alaman nazalat, era yakka kwani. Inna rabbi, Katonda wange w'ekitiibwa, wahaba li, yangabira qalban okuula, yampa omutima oba omwoyo n'amagezi, walisaanan, ate nampa n'olulimi olumatiza. Kana yakulu, yagenda ng'ayogera ng'abadde asomesa ng'agamba abayizi, saluni, mumbuuze, fa wallahi la tasaluni an shay'in, temuyinza kumbuuza nsonga yonna illa akhbartukum, okujjako nga gibategeeza. Fa wallahi, ndayira erinnya lya Katonda, ma min aya, tiwaliwo aya ya Qur'ani yonna eyakka illa wa ana alam, era nga nteeka okubanga mmanyi yakka kiro oba misana. Sahalin aw fi jabal, yakka ku muswetwe oba ku lusozi. Hadha kullu, ebyo byonna bye mbagambye bibarakati da'wati nabi, byava mu mikisa gya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indama ba'athahu, we yantuma Yamani qadiyan, mbeerenga ndi mulamuzi, qadiyan ze qadi. Ba'athani nabbi, mukama waffe yantuma Yamani wa ana shab, nga nkyali muvubuka muto. We yantuma kuti ya Rasulallah, namugamba nti mukama wange mbaka wa Katonda, tabaathni, ontuma qadiyan, omulamuzi, wa ana shabu, nga nkyali muvubuka, nti ila qaumin, ontuma eri abantu, akudi bainahum, namuli wakati bwawe. Fawada yadahu ala sadri, yansembeza, we yansembeza maaso ge nankwata mu kifuba kyange n'omukono gwe gw'ekitiibwa. Thumma qaala, n'agamba nti inna allaha, nkusabira edduwa, sayahdi qalbak, Katonda ajja kulungamya omutima gwe, wa yuthabbit lisanak, anyweza n'olulimi lwo. Wa allamahu rasulullah, mukama waffe tyakoma ku ekyo n'amuyigirizaayo ensonga, n'amugamba nti ya Ali, idha jaaka, obanga ojjiddwa ilaika alkhasmani, obanga ojjiddwa abantu babiri abakaayana, nga bakaayana, fala takudi bainahuma, togezangako okulamula wakati waabwe, hatta tasma min al-akhar, okujjako nga maze okuwulira ensonga z'omulala. Towuliranga muntu omu wabulanga n'owokubiri omuwo omukisa naye nannyonnyola. Tabdi laka tusahil laka alqada, awujja kwanguyizibwa okubeera ng'osalawo ensonga. Awal qadiya, aba yakatuuka Yemeni, atudde mu kooti, qadiya uridat alayhi, najjirwa omusango ogwasembeza ogwasomba abantu abangi bonna ne beetooloola bawulire Ali anaagusala atya. Gwali kutya, jaa thalathatu rajul, abasajja baali basatu, yaktasimuuna nga bali awo, buli omu aswakidde, era buli omu ng'awera nkolokooto, ng'agamba nti omwana wange. Waqawala imraa, bagenda ne bayagala abasajja ababasatu omukyala omu, ila yawmin wahid, ng'ate bonna bamwagala olunaku lumu. Kulla minhum, nga buli omu agamba nti omwana oyo gwazadde wange, omwana wange. Bonna nga bali omu aswakidde. Naye kikwewunyisa, njagala okuwulira Abdussalam, namaze okusoma ekyafaayo kino, nengenda ku rediyo, manya ku TV, kubukedde, era nensanga abasajja basatu nga bakaayana
ng'era poliisi yazze okubataawulula nga buli omu agamba nti omwana oyo wange ng'ate kyenva okusomerako ddala. Allahu akbar. N'akamala okukisoma mu kitabo naye nensanga ku bukedde ng'abasajja basatu buli omu asaakidde buli omu bakwataganya amataayi omwana wange omwana wange omwana wange ate nga nabo basatu. Kyennasomye n'ekyewuunya abasajja bano abasatu buli omu ng'akaayana ng'aga nti omwana wange. Waqala imraa kulokubanga bagenda omukyalo oyo mu lunaku lumu kullu minhum buli omu nga yaddayi nga buli omu agamba nti omwana wange. Faqada alaihim ali okumanya nga abantu bonna beewuunya abaali basembedde ku buli ekyalo kyonna kyaggwayo okulaba ensala ali gyagenda okusala. Wamala okusala akhbara nabi mukama waffe amawulire ne gamutuukako ng'amuwandiikidde kyava okusalawo. Ku mulundi ogusooka mu kooti ye bahaka mukama waffe yaseka oluseka hatta bata nawajiduhu okutuusa amannyo ge gano ag'amagogo ne galabika n'okulabika olwe yasekanga ennyo ng'amannya ago galabika. Waqaala n'agamba ma alam fiha illa ma qaala ali siina kumanya kwonna kwennyina okusinga kuwa ali kwasazeewo. Wakana yaqulu era nga buli kiseera agamba la yastahi lilalim man la yalam an yaqulu Allahu alam. Tikiinaamu nsonyi omumanyi yonna waba abuuzibwa ekintu nga takimanyi akiva eri Katonda agambe ti Allahu alam. Bun Kaabu agamba saala rajul omusajja omu yajja mu maaso ge ng'ali mu ddalasa asomesa n'amubuuza ekibuuzo faqala fiiha n'akimunyonyola. Faradda rajul laysa kadhalik omusajja n'agamba ali nti omukulembeze w'obusiraamu eyo ensonga simatidde siweetiweetwekwe kubeera walakin kaza wa kaza naye kiteekwa kubeera weekiti ne weekiti. Ali tiyawakana era tiyabuguba era tiyawakanya musajja oyo wabula yagamba ali asabta wa akhtata otuusizza ate nze nsobezza. Era nayogera n'agamba ekigambo kino nti wafawuka kulli dhi ilmin alim buli waggulu w'omumanyi eri ate omumanyi asinga ku munne. Kugamba ekyo kitegeeza nti ekintu kyonna eba kikubuuzizza ng'oli seeka nga tokimanyi gezaako okulaga abantu sigamba nti kulaga abantu nti oli mumanyi nnyo owa waggulu wabula gamba nti ekyo Allahu alam Katonda ekyo kinnemye Katonda yakimanyi. Yuhaddith Abdullah ibn Abbas sahaba aitibwa Abdullah ibn Abbas agamba nti asabatu nabiyyu Allahu al-faqra wal haja. Omulundi gumu Madina yagwamu obuzibu enjala neyitirira. We yayitirira ennyo fabalaga dhalika aliyan ali n'amanya nti enjala eno etuukidde ddala ne maka ne mu nnyumba ya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam fakharaja yaltamis amalan yusibu fihi n'atandika okunoonya omulimu neewuwe nno teri kyakulya naye awulidde n'awulira obulumi nti maka ga nabbi temulimu kyakulya yatandika okunoonya omulimu. Lakiya bustanan yasanga ennimiro lirajulin yahudi nga nanyiniyo muyudaaya namugamba nti munnange mbadde nsaba wano ku mulimu. Namugamba nti yagala mulimu nti ye omulimu ogufunye njagala oleete ebidomola 10 obifukirire entende ezo naye buli lwofukirira nja kuwa ekibatu ky'entende. Fakabila al-isnaya ne bakkaanya ababiri abo omuyudaaya ne senaali ala kulli dalwa buli kidomola tamura ng'amuwa ekibatu ky'entende. Baada al-amal oluvannyuma lw'okukola emirimu egyo ng'amaze okufukirira entende z'omusajja yakwata entende ezimuweereddwa n'agenda eri mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuusa yesembeza mukama waffe alye. Namugamba nti Abul Hasan owange gwe mutabani wa Hasan otegeeredde ku ki mabalagani ekintuuseeko. Namugamba nti minaljo ng'enjala ennuma. Namugamba nti ya nabi Allah mukama wange we nakiwulidde kharajtu altamis netandika okunoonya amalan akalimu konna liusibu laka taaman mbeere nga nkufunira ekyokulya. Namugamba nti ma hamalaka ala haza kiki ekikuwaliriza okukola ekyo. Namugamba nti ohubbu llahu wa rasulu njagala nnyo Katonda wange n'omubaka we. Kala naam. Namugamba nti ddala kituufu.
tugenda ku nsonga endala. Lamma tawaffa rasulillahi, mukama waffe olunaku lwe yajjulukuka okuva mu duniya ono, dakhala ali yalqa nazaratu al akhira ala al jasadi tahir. Mukama waffe Ali, mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'afudde bamutaddaawo, Ali yajja n'ayingira mu kisenge omuli jussa atahira, awali maiti ya mukama waffe entukuvu. Farazajafat fuadahu, yemna yakankana nga takyategeera, walahija lisanahu, olulimi lwe ne lugaana okwogera. Faqaala, n'awaliriza n'aga nti assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna nashhadu, amazima tukakasa era mpa obujulizi, an qad ballagta risala, otuukiriza obubaka Katonda we yakutuma, wa nasahta al umma, era obuliridde ekibiina, wajahatta fi sabilillahi, era olwanye entalo ng'olwana kulinyisa kigambo kya Allah, hatta azza Allahu dinahu, okutuusa Katonda yasudde eddiini yeeno. Fallahumma ij'alna mimman yattabi ma anzala ilayhi, ayi Katonda waffe tukusaba obeere ng'otuteeka mu bagoberezi abo abajja okutwala ebyo ebyakka ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Watafabbitna, era otunyweze baadaku oluvannyuma lwe. Fayakulu nnaasi, abantu bwe balabanga Sayyidina Ali ayingira wali mu kisenge awali mayiti ya mukama waffe, bonna gye baali bakuŋŋaana ne babeera emabega we, naye buli yasomanga edduwa eyo gye tusomye nga bonna baddamu nti amin amin. Kana Ali yattabe, mukama Ali ng'agoberera nnyo ng'etwagambye eggulo nti yayiga ebintu nkumu nnyo ku mukama waffe nabbi Muhammad, buli yekyusanga kamithlihi, era yakolanga nga mukama waffe amaze okufa, nga buli kyakolanga nabbi naye kyakolera ddala butereevu. Tasarrufaatihi, engeri ze zonna, okulli ahwalihi, n'embeera ze zonna nga wakola. Fakad hadasa, omusajja omusahaba ayitibwa Ali bunu Rabia yagamba nti hamalani Ali radiyallahu anhu khalfahu, yankwata n'anteeka emabega w'ensolo ye. Thumma sara bi, nantwala ila janibi jabal, nantwala wali olusozi. We yantwala wali olusozi, nava ku nsolo ye nange nangamba nti vaako. Rafa rasahu, nalomba edduwa ng'asitudde emikono gye era atunudde ku ggulu. Faqaala, edduwa nangamba nti buli enjogera ng'oga nti amin, nanga nti Allahumma ghfirli, ayi Katonda wange nsonyiwa dhunubi, amazambi gange. Fa innahu la yaghfiru dhunuba ahadan ghayraka. We yamala okusoma edduwa eyo, thumma iltafata li, n'akyuka n'antunuulira. Fadahika, n'aseka. Fakultu ya amiri almu'minin, nimugaa nti omukulembeze w'obusiraamu, istighfaraka, okusaba okusonyiwa nga Katonda gw'osaba akusonyiwe, waltifatuka, n'okukyuka okuntunuulira bekuseseza. Namugaa nti nedda. N'agamba nti hamalani rasulillahi, omubaka wa Katonda yandeeta nga gwe wenkoleese khalfahu, emabega w'ensolo ye. Thumma sara bi, n'andeeta wano ila janibi aljabal, wano awali olusozi luno. Hadha thumma rafa rasahu, era naye yasitula omutwe gwe n'awanika n'emikono gye. Faqaala, n'asoma edduwa eno gye nkusomedde nti Allahumma ghfirli dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba ahadan ghayraka. Edduwa egyo nkusomedde ne mukama waffe gye yasoma. Thumma iltafata ilayya, oluvannyuma n'antunuulira nga nze naye nkutunuulidde. Fadahika, n'aseka, era nange ne mubuuza ekibuuzo nga kyombuuzizza nti mukama wange oseka olw'okwegayirira Katonda, waltifatuka, n'okuntunuulira bye bikusesezza. Namugaa nti nedda. Tadahuka, qaala dahuka, okuseka kwange, lidahaki rabbi, nsese ku lw'okuseka kwa Katonda wange. Katonda wange asese, taajjuban, nga yeewuunya, li abdihi, omuddu we, annahu ya'lam, nti ddala akimanyi era akikakasa, annahu la yaghfiru dhunuba ahadan ghayrahu, yali asonyiwa amazambi gonna okuggyako ye. Mbawaayo obudakiika ka awe tujja okukoma insha Allah, tutandikirawo ku Mande. Alina ekibuuzo asobola okukibuuza. Omuntu mukulu yagala erinnya yatuma Khalid bin Walid, yamutuma erinnya namugaa nti Saiful Lamia. Saiful Lamia, kitala kya Mungu ekyogi. Oyo ali mu kirasi. Saifullahu Lamia. Okay.
nakomye nti okusalawo kwe kwasanyusa nnyo nabbi n'aseka n'okuseka n'amannyo gaage amagego ne galabika naye nja kinnyonnyola mu maaso kiki musango ki ngeri gye yagusala sahaba okuleetera omubaka entende mubaka ye yali talina muti gwa ntende bate yayinaamu awo obulamu bwa mukama waffe bwali mu ngeri ya nnaku nnyo era mukyala we Aisha anyumya nti oluusi twamalanga ennaku 2 nga situlina kakulya era olunaku omulundi ogumu okulagira ddala nti enjala yali y'amaanyi mukama waffe baatuuka ku ssaawa nga zino ssaawa nga 3 n'abugamba Aisha nti genda oleeta ekyokulya nti teri efumbiro kkalu n'amugamba nti inni nze naye tusiyamu nsiibye kweganga kiraga nti enjala weyali emulumenyo naga nti ate ennumira obwereere olunaku kansibe kandutwale nti nsiibye Katonda abeere nga ampamu empeera Sheikh tukweyanziza nnyo kalule enyambala yayambadde ekisiraamu yennyini ey'ejjuma Allah bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wama anta a'lam bihi minni allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqatun wa jillah wa awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyatihi wa sirra wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bakadde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo omukyalo omu yankubira essimu n'aŋŋamba nti yatuuma omwana we Khalidi naye twayogera wano ku Khalidi ibn al-Walid ng'ayagala ebitonotono ebikwata ku Khalidi ku lw'okuba yatuuma omwana we. Tukyagenda maaso mukyala Sofia owe Kayunga ayansaba okumuwulira ku bya Khalidi naye lwakuba nti tukyalina omusomo gwaffe Khalidi nja kumunyonyolako bitono nnyo biwanvu nnyo naye nja kunyonyolako okusiramuka kwe n'okufa kwe. Omusajja oyo radiyallahu anhu okusiima kwa Katonda kubere ku ye Khalid bin Walid yali musajja w'amaanyi nnyo mulwanyi namige ow'Abakuraishi naye laisa bisahir yagamba nti mu magezi omuntu alina amagezi yenna ng'agenda wonna okusiramuka omuntu yenna alina amagezi agategeera njagala obbabuulira Muhammadi si mulogo wala shair era si mutontoni wa bigambo kalamuhu ebigambo mbyetegereza nnyo ebya Muhammadi min kalami rabbil alamin bigambo bya mulezi w'ebitonde Allah. Akrama bin Abi Jahl kana yatakallam bihadha alkalam weyatandika okwogera ebigambo ebyo mutabani wa Abu Jahl ayitibwa Akrama yamulumba n'amugamba nti Khalidi si gwe wali badde oyogera ebigambo ebyo si gwe wali badde ovaamu ebigambo ebyo nkubulire obulabe Muhammad bwatukozeeko n'okututtira abantu baffe yagaana yatambula n'agenda e Madina okubeera nga yeeyunga ku kibiina kya mukama waffe Nabbi Muhammadi lama aslama naye ekikwewunyisa aslama baadu baasilamuka bangi nnyo Abakuraishi nga balaba nti oba kamanda waabwe omulwanyi waabwe gwe badde beesiga ayingidde obusiraamu era Osman bin Talha ayali akuuma Kaaba nga yalina ebisomozo bya Kaaba naye yamugoberera ogenda okusiramuka. Saaluhu nnaas bamubuuza nti osinzidde ku ki oba olabye eki okuyingira obusiraamu naga nti lamma arada Allahu azza wa jalla Katonda we yanjagaliza khairan obulungi qadafa fi qalbi al-islam yakasuka ekigambo ky'obusiraamu mu mutima gwange ra'aytu fil manam nalaba mu kirooto ka anni fi biladin dayiqa nga ndi mu nsi yonna nkwafu ya kizikiza nfunda فغرقت إلى بلاد خضراء نغانفا مونسيو وغندا مونسي إيا غرين واسعة نغانغازي لما وصل المدينة ويهيجر المدينة abantu bonna bakuluguka Madina yonna abali mu katale abali maduuka abali mirimu gyabo abali mayumba nga balengedde Khalidi bonna bagamba nti abange kino sikirabanga Khalidi wuuli agenda mu muzikiti naye kyetumanyi era kyetukakasa era kyetulowooza agenda kulangirira busiraamu wa antum tajri
alam tastamia baddandika okudduka omu ayitibwa Huzaifa naga nti abaye kiki ekibaddusa ne bamugaa nti alam tasma hatha Khalid oyo ye Khalidi ibn al-Walid unzuru tunulira lengera yadkhulu masjid ayingira muzikiti liyuqabilu rasulullah ayagala kusisinkana omubaka wa Katonda wa yulin islamahu alangire butereevu mu lwatu obusiramu bwe wasala ila nabii yayingira nasinkana mukama waffe weyayingira rahabahu bilfarah yamusanyukira olusanyukira olutabangawo la mathila laha tulina ngeri gyenyinza dugerageranya naga nti anta Khalid gwe Khalidi nakiddamu nti Khalidi naga nti naam wawe yabtasim ngesanyu limutta ajjudde akamwenyumwenyu mukama waffe naga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah nkakasa nti Katonda ali omu yesinzibwa na kintu kirala kyonna era naawe nkakasa nti oli mbaka we alhamdulillah alladhi hadaka lilislam nagamba nti nebaza Katonda era mwebaze nnyo akulaze ekitangaala akulaze ekituufu okuyingira obusiraamu yali agenda okutuula namugaa nti nedda mukama wange kabla an tajlis nga tonnaba kutuula ya rasulallah mukama wange naye bagenda okulaba weyayogera ekigambo ekyo ng'ayagala amaziga kugukulukuka ng'ayagala kaaba naye nga agakwata anyweza galeme kuyiika raawu nnaasi baamulaba era ne bamwetegereza ng'ayagala kaaba naye tiyakaaba yasiba amaziga ge aleme kaabira mu bantu n'abantu baleme kwogerako nti yakaabye naga nti ya rasulallah omubaka wa Katonda idi allahu li nsabira nnyo Katonda yagfirili ansonyiwe tilka alhurubu allati kuntu aharibuka entalo zonna zembaddemu nga nkulwanyisa wa ikhwani almuslimin nga nwanyisa abasiraamu baganda bange alladhina qutilu abo bonna betwatta qatalnahum twabatta fakala lahu rasulullah wahuwa yabtasim mukama waffe namutunulira nga yenna ajjudde essanyu ajjudde akamwenyumwenyu namuga nti ya Khalid owange Khalid al-islam yajubu makana kablahu obusiraamu kasita obuyingira busangulawo buli zambi lyonna liwali okoze emabega mukama waffe nayingiramu essanyu Khalid ibn Walid okutuusa abasiraamu bonna abali muzikiti n'abali madirisa n'abali ebweru ne batakbira nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar izdahamu alayhi yuanikuhu batandika okumuyiikira bonna yuanikunahu nga bamugoma ekifuba wahid min almuslimin istaghraba Khalid omu ku basiraamu yeewuunya nti omusajja oyo talina lutalo lwonna lwalwana n'atawangulwa faqaala namubuuza yamusemberera namuga nti Khalid njagala okumanya tewali lutalo lwonna bwe nali mpulidde nti lwakuwangula wabula buli lutalo lwonna oluwangula naga nti kankubulira ekyama faqaala i'tamara rasulillah mukama waffe nabbi Muhammadi weyagenda okukola umra fahalaka rasahu okutuusa yasala enviiri ze n'azimwako fastaadda nnaasi abantu bonna ne beteekateeka kul yuridu an yakhudha sha'rahu nga buli omu ayagala okukwata enviiri za mukama waffe agende nazo fasabaktuhum naye ne mbasinga obukodyo nenyangwa mangu nnyo enviiri nenzikwata fajaltahu fi hadha alkhunfus okutuusa enviiri ezo we nazikwata nenziteeka mu kikuviira kyange kino kyenwanyisa kibeera ku mutwe daiman falam ashhad qitalan siwali lutalo lwonna lwenyingirira wahiya mai ng'enviiri ezo ziri mu kinankani kyange ekyo illa okuggyako atanga ennas obuwanguzi bunzijira Khalidi mata yafa mwaka gwa 2021 hijiriya yafa ng'alina emyaka 40 fi maradhihi ng'olumbe lugenda okumutwala mu kiseera ekyo olumbe lwe yafiiramu abantu bakuŋŋaana mu makaage n'abaga nti abange nzulu mulabe Khalidi mulabe lam yarzuqhu llahu mautu shuhada Katonda tamuwadde ekyengera kyakufa mu lutalo lwa ddiini amutu kalbaghl ngenda okufa ng'endogoyi aqsim billah ndayira erinnya lya Katonda laisa ala jismi shibran tiwali mu bumiri gwange n'ogukwatako n'oteekawo oti ekibatu okuggyako nga buli wooteeka ekibatu kyo ky'engalo zo osangawo ekiyitibwa enkovu eyo omubiri gwonna gujjudde enkovu eyo wetebeera ya kasaale ebeera ya ffumu wetebeera ya ffumu ebeera ya kitala
nairaba Katonda tampadde mukisa kubeera nga nfiira mu ddwaniro ly'obusiraamu okulwanirira ekigambo kya la ilaha illallah ndaba ngenda okufa ng'endogoyi ng'ate akaaba olw'okuba nti tafudde nga shahidu. Era ekikwewunyisa ekisembayo kyenjagala okubabuulira nti Khalidi yali yakayingira obusiraamu emyezi ng'ebiri gyokka ne balangirira olutalo lwa Mauta. Yalwenyigiramu myezi 2 gyokka n'agenda, era mu lutalo olwo lwe yalaga obukodyo obutabangawo, we yalaga amaanyi ge, we yalaga okubeera nti yayagala okulaga abantu bonna nti ayingidde eddiini n'agyagala, ate kakati agenda girwanirira nga wa myezi 2 gyokka. Yagenda mu lutalo olwo, era olutalo olwo tugenda dunyonyolako mu maaso ebyo nabyo bikwata ku Khalidi omukyala bye yaŋŋambye we Kayunga ng'ayagala kumanya ebikwata ku Khalidi. Sisegwadde ebyo nga bwe ŋŋambye nti mu ntandikwa y'obusiraamu bwe n'okufa kwe we kutyo bwe kwali. Tugenda musomo gwaffe ogwa Sayina Ali. Sayina Ali twagamba nti Sayina Ali yali nnyo ku lusegere lwa Mukama waffe, era yayiga ebintu bingi nnyo ku Mukama waffe. Era dhata yaumin olunaku lumu ma rasulillah nga bali awo ne Mukama waffe abasiraamu ashabihi, wa idha aqbala Ali najja nayingira mu muzikiti fasallama n'atoola salamu thumma waqafa okutuusa yayimirira ati fanazara makanan yajlisu fi, nayagala okulaba wabwe agenda okutuula ng'omuzikiti gwonna gujjudde n'abaana bali Mukama waffe wonna wajjudde. We yamala okutoola salaamu n'ayimirira awo mu maaso ga Mukama waffe ng'anoonya okutuula. Fanazara rasulillah, Mukama waffe kyava atunula ati amagamaga fi wujuhi sahaba, ng'atunuulira bamasahaba, ayyuhum yuwassa lahu, ani amufunira ekifo w'anaatuula Ali. Abubakari yali ku mukono ogwa ddyo, ku mukono gwa Mukama waffe, jalisan ng'atudde, fatazahzaha n'asemberayo mangu nnyo Abubakari an majlisi awo yali atudde. Waqaala hahuna ya abal hasan, wano woba otuula kitawe w'omwana Hasan. Fajalasa baina rasulillah, okutuusa we bamusegulira, Abubakari yamusegulira yeyongerayo eri olw'ekitiibwa kyawa Ali, n'atuulira ddala awo awali Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye abasiraamu bonna baagamba nti twalaba essanyu n'akamwenyumwenyu akava mu kyenyi kya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'alaba nti Ali bamuwadde akafo kabadde nga tayinza kugamba nti wowe gwe situka Ali atuule, naye yabatunuuliza ati ne bamanya kyagamba, ne bamanya kyayagala. Abubakar neyongerayo mangu nnyo wali Ali atuule. Ensonga endala yuhadithna Qis bun Ubay Hazim, sahaba oyo atunyumiza an mawqif mu lunaku olumu kuntu bil Madina, nali Madina, fa bainama ana amshi, wemba ntambula nti fi suuq mu katale, raaitu qauman mujtami'un, nalaba abantu abakuŋŋaanye nga bangi nnyo beetoolodde omusajja omu, wa rajulun amamahum, omusajja oyo ng'ali mu maaso gaabwe, ala faris, ng'ali ku nsolo ye y'embalaasi, rakibu dabbatahu, nga kwali nnyo waggulu, sami'tu yashtimu Ali, nagenda okuwulira ng'avuma Ali ebigambo byotenza nokuyisa mu kamwa, radiyallahu anhu, wannaasi wuquufun hawali, ng'abantu bonna bamwetoolodde. Idha akbala, okutuusa twala nagenda okulaba ono anyumya gwe tugambye ye Qis bun Abi Hazim, anyumya agamba nti twagenda okulaba nga Saad bun Abi Waqqas, sahaba oyo twanyumyako wano twamusomako, Saad bun Abi Waqqas ali mu mwawe 10 Mukama waffe yasanyusa ejjana. Faakhafa alaihim, yayimirira ati Saadi saala ma haza, naga nti abaye kikiri wano. Faqaalu rajulun yashtim, omusajja wuuyo akakkanye ku Ali amuvuma. Takaddama Saad, okutuusa Saad lweyongera mu maaso n'agamba omusajja nti uskut, musajja gwe sirika, anta ya haadha, gwe sirika, limadha tashkim Ali, lwaki ovuma Ali, alam yakun, tokimanyi nti awal man aslam, ye musajja yasooka okusiramuka mu bavubuka, lam yakun awal man sallama rasulillah, si ye musajja yasooka okusaala essaala ng'agisala ne Mukama waffe, lam yakun azhadi nnas, si yali omuntu eyakyawa ensi eno, lam yakun alamu nnas, si ye muntu abalibwa nti ye mumanyi asooka, lam yakun sihru nabi, si ye muntu abalibwa nti ali mukoddomi wa nabbi, lam yakun sahibu raya, si ye oyo akwatanga bendera nga bagenda mu lutalo fi ghazawatihi. Fabaka Saad n'akaaba amaziga ng'amaze okwogera ebyo.
thumma rafa yadayhi nasitula emikono gye baada mastakbala alqibla ng'amaze okutunula mu kibula. Essaawa yaweddeyo awetejja okuva enkya inshaallah. Sheikh Khalidi, okuteeka enviiri za nabbi mu nkofiira ye si shiriki kuba abangazi ze yesigamidde? Tewaliwo shiriki yonna. Bakwatanga amazige nga bwa mikisa ne bageesiiga. Bakolanga ebintu bingi nnyo byalaba olw'emikisa gye, naye nga si yali shiriki. Era singa yali shiriki yali zigaanyo zitwala, naye bazirwanira n'abaleka ne bazitwala abazitwala. Timwalimu shiriki yonna. Shiriki kirala nnyo n'enviiri za mukama waffe. Ngenda okubuulira waliwo omulundi gumu yatambula ne mutabani wa Omar ayitibwa Abdallah, n'amugamba nti gyatugende. Yali yerumika nnyo mukama waffe, neerumika. Bwe yamala okwerumika ng'akutte ng'akadomola omusaayi ne baguteeka omwo. Bwe baguteekamu okutuusa bwe yatambula n'agenda, n'agamba Abdallah mutabani wa Omar, tigenda olabe w'oguyiwa. Naye omala kulaba ng'abantu tibaliiwo, nga tewali akulaba, okutuusa lwe yagenda wala nnyo n'agutwala. Aba agenda oguyiwa mu ttaka n'aga nti nsobola nti okuyiwa omusaayi gwa mukama wange nabbi Muhammadi, kanguyiwe. N'aguyiwa. Olaba anywa omusaayi oguva okuwerumika, n'agunywa afune emikisa. Kati mugamba nti naye yali shiriki? Yali shiriki. Buli kyonna ekyavanga ku mukama waffe mikisa myerere. Abadde abuuza eby'omusaayi ogwo. Abdallah we yamala okugunywa yagenda eri mukama waffe nabbi Muhammadi ng'ayagala nkimalireyo. We yagenda eri mukama waffe n'amugamba nti obuyiye, nti ye twali akulabye, nti twali akulabye. Naye yagenda ye nga mukama waffe aseka. Lwaki yaseka? Olwokubanga yagamba nti Jibril yazze dda nembulira nti omuvubuka omusaayi agunywedde. N'amugamba nti layira erinnya lyamu, n'agamba nti akankubulira amazima omusaayi ngunywedde. Salaamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ezo zikwata gana n'ensonga eyo. Khalidi ng'amaze okuyingira obusiraamu agamba nti atamata rasulillahi, mukama waffe bwe yakola umra, abasiraamu bonna tumanyi nti wakola umra oba hijja oteeka okusalako enviiri. Beesunga abasiraamu bonna ne beetegeka nga buli omu ayagala okukwata enviiri za mukama waffe nabbi Muhammadi. Ekintu ekyo twakyogeddeko. Buli kintu kyonna ekikwata ku mukama waffe kibeera kya mukisa mwerere, tikibeera mu shiriki wabula mikisa myerere. Nga bwe tunaalaba weemala okusalako enviiri ng'abasiraamu bonna beetegese, buli omu akwata enviiri ezo. Yali badde abaga nti temukolako shiriki oba temuzikwata, naye yabaleka ne babeera nga balwanira enviiri. Naye ayasooka abasinga obukodyo ye Khalid bin Walid, era enviiri ezo n'azikwata. Agamba nti naziteeka mu kikuufiira kyange kyenkozesa mu kulwanyisa mu lutalo, fajaztaha fi huda, okutuusa we naziteeka mu kikuufiira ekyo. Falam ashhad, saabeera nga nwana olutalo lwonna, wahiya maayi, okujjako nga ekinankani ekyo enviiri ezo ziri mu kikuufiira ekyo. Era saabeera kwemula mu lutalo lwonna ng'enviiri ezo ziri mu kikuufiira kyange, illa nas, okujjako nga nafuna obuwanguzi. Khalidi nga twagala okumaliriza yafa mu kifo ekitibwa Homs ng'alina emyaka 40, nga yafa mu kulamula oba mu bukulembeze bwa Seena Omar. Era ensonga ekwatagana n'ebyemikisa bya mukama waffe, omu ku bakungu ba Quraishi baamutuma eri mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, n'agendayo ku lw'okubanga sitoola empanvuko, naye kyetwagala okugjamu nti we yaddayo eri abakuraishi bonna nga bamwetegekedde, baagala okumanya mawulire ki gaafunye abaffe amatiza Muhammadi nti tubeere nga tukwatagana waleme kubeerawo ntalo. Wamala obbamunyumiza yabaga nti ngenda obbabuulira, ndi musajja mukulu, ndabye ababaka, ndabye bakabaka bangi, ndaba abafuzi bangi, naye ono simulabangako. Abasiraamu engeri gye bamwagala, baagala omukulembeze waabwe, siyinza nakubawa kifaananyi ne mulyoka mukakasa nti we batyo baali bamwagala. Okumanya nga bamwagala, waatawaaza amazzi
balwana lutalo lwennyini okubeera nga buli omu agatwala. Kakati senga byali mu shiriki byali badde abagaana nti abanga mazzi mugatwala wa wabula yabaleka ng'amanyi nti baagala mikisa meerere. We tugenda ku nsonga endala twasomako wano juzi ne tugamba nti Sayyidina Ali mukama waffe ku lutalo lwa Khaybar yagamba nti la'atiyanna hadhihi raya rajulun yaftahu Allah alayhi, nja kuwa bendera eno enkya ku musajja ayagala ennyo Katonda n'omubaka we, ate ne Katonda n'omubaka we bamwagala nnyo. Era njagala obbabuulira ng'abategeeza bamasaba bonna omusajja ogwe ngenda okuwa bendera kwe kujja okuyita obuwanguzi bwaffe Katonda mwajja okuyisa. Bonna enkya ne beesunga ne bakeerewa mukama waffe naye baatuukayo n'aga nti aina Ali aliriddawa, ne bamugamba nti yashtaki ainaihi, mulwadde amaaso. Fajaa ne bamuleeta fabasaka rasulillahi fi ainaihi, n'awanda amalusu amatukuvu, amalusu ag'ekitiibwa mu maaso ga Sayyidina Ali. Timwali mushiriki olwokubanga kati gwe toyinza kuwanda amalusu mu maaso ga muntu n'awona, naye yawonerawo. Ekirala era nga tuli ku mikisa, mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tasosola mu bantu bonna nga bawa ekitiibwa, okumanya nga yabawa ekitiibwa ng'era bagulumiza okujjako nga bamuguddeko olutalo n'okumuwalana. Wotunuulira Abdallah bun Ubay bun Salul ra'asi munafiqin, yali omutwe gw'abannanfuusi, naye n'agenda alwala, yamala ennaku 20 ng'ali ku kitanda. Mukama waffe yatambula n'agenda okumulambula. We yatuuka awo n'amugamba nti munnange olumbe luno luntwala, naye njagala we mba nfudde oteeka okunsalira mayiti yange gwe wennyini gwegikulembera. Mukama waffe nakkiriza. Wayakuma ala kaburihi, era oyimirire ku kabuli yange nomukuziiko njiwe ettaka. Tuma arsala rasul alaihi salatu wassalam yatlu fihi kamisu, era nkusaba ekanzu yo yennyini gyogenda okundeetera ebeera essanda yange. Mukama waffe byonna nabikkiriza okutuusa omusajja lwe yafa. Farsala ila kamisu, naye yali tannabagenda kufa ng'asigaza katono nnyo, n'atuma mutabani we ligenda oleta ekkanzu, essaawa ndaba etuuse. N'amuweereza ekkanzu, watalaba minu ladhi yala jisimuhu, yaga nti eno si gye njagala. Yamuweereza nga kiringanga jjuba, n'amuga nti njagala ekkanzu yennyini egenda ku mubiri gwe, era nje njagala ebeere essanda yange. Omar yaliwo n'agaana la tuutihi kamiso innahu rijisi innahu najisi, kyenyinyalwa oyo kyenyinyalwa ye munnanfuusi, mukulu w'abannanfuusi, yakwogerera kino yakola kino. Mukama waffe n'amugamba nti ndeka. Omusajja nakkiriza era nakola naye endagaano nti ngenda kumukolera kino, ngenda kulembera mayiti ye, ngenda kumuweereza n'ekkanzu yange, ekkanzu gitwale. N'agiwa omwana n'agitwala. Naye mukama waffe Omar yamwewuunya oluvannyuma kulw'okubanga Abayudaaya bonna yali mukama waabwe bayingira 10 mu Busiraamu nga basinziira ku musajja ono, ne bagamba nti mukama waffe olaba asaba ekkanzu yebeera essanda ye era mukama waffe Nabbi Muhammad amakulu alinganga akakasa nti Nabbi Muhammad mbaka wa Katonda era ddiini ntuufu. Bayingira bibinja na bibinja. Awo nno nkulaga mukama waffe buli kyeyakolanga kyonna kyali mikisa myerere. Era kyenjagala okulaga ekirala, mukama waffe aba atambula n'asanga kabbuli zaali 2, abaziyitako n'ayimirira omulundi gumu ngali bamusaba, n'abagamba nti n'asiriikirira n'agamba nti njagala obbabuulira haulaayi abantu abo kabbuli abali mu kabbuli omwo, Katonda okumanya nga yamuwa ebintu eby'enkizo ebitali bya bulijjo, yatunula ati butunuzi waggulu wa kabbuli naye munda ng'alaba kiki ekigenda mu maaso. Era mukama waffe n'ayogera n'agamba bamasaba baaliwo ti haulaayi yu'azzibaan, njagala obbabuulira abantu abali mu ntaana ezo, abo 2 yu'azzibaan babonyaabonyezebwa, wala yu'adhibaani bikabiira, naye nga si kyamaanyi nnyo si kinene nnyo ekibabonyaabonya. Ahaduhum, omu ku bo kaana la yastatir min bawlihi, yali takuuma mukojobo gwe kuggwaayo ng'akwata bukwasi mpale andwoya ng'agenda mu maaso, so nga tamanyi nti waliwo obutonyetonye mu ngoye ze, kakati abonyaabonyezebwa. Owookubiri yali wa lugambo,
naye mukama waffe olw'ekisa ekingi n'amenya wali obuti bubiri obubisi, n'agenda buli kabuli ng'agenda agifumitamu akati ako, n'agamba nti ngenda babuulira obuti buno ebbanga libunamala nga tibunnakala, Mungu ajja bakendereza ebibonerezo byabwe. Awo nkulaga mukama waffe ebintu byakola nga si bya bulijjo. Era ekyenjagala okusembyayo mbawa omukisa Said al-Khudri radiyallahu anhu, okusiima kwa Katonda kubire ku ye, atunyumiza emboozi eno. Nanjagala okulaga nti ebintu bya mukama waffe byali byanjawulo, si bye bya bulijjo. Mukama oyo, sahaba oyo Saidi anyumya n'agamba nti omulundi gumu twali awo Madina ne tulaba ensonga eno. Ensonga yajja etya nti omusege gwakwata embuzi y'omusajja, zaali embuzi nyingi, omusege ne gugenda kukwatamu embuzi, fa akhadaha ne gudduka nayo, fajala ra'i khalfahu, okutuusa omulaalo lyagenda nga agoba omusege ogwo, fantadaaha, okutuusa lyagusinza amaanyi n'agujjako embuzi ne guyimirira. Naye gwayimirira omusajja we yeewuunya, farafa adhibu dailahu, gwasitula omukira gwagwo emabega, faqaala, ne gwogera lwatu ne kugamba omusajja ti musajja gwe, ala tattakillah, totya Mungu, tanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilay, onzijjako riziki Katonda gyampadde. Musajja gwe oli muntu wa kikaaki nga gunyiize kulwokubanga omusajja agujjeeko riziki Katonda gyaguwadde, okutuusa omusajja byasamaalirira naggwamu n'amagezi. Taajjaba, yeewuunya n'agamba wandahasha, yenna naggwamu amagezi n'akategeera. Ma ajaba dhibu, neewunyiza omusege guno, yukallimni kalamu al-insi, gwogera ebigambo eby'omuntu, omuntu gwogera ng'omuntu. Faqala dhibu, omusege ne gumuddamu butereevu, ala akhbiruka bi'ajab min dhalika, nkubulira ate ekyewunyisa ekisinga kino. Ntimbulira Muhammad al-Madina, Muhammad ali mu kibuga ky'e Madina, yukhbiru an-nasa, abuulira abantu. Kiki kyababuulira? Yababuulira bi anba'i ma sabaka, ababuulira ebyafaayo ebyedda. Fa aqbala ra'i, omusajja omulaalo n'akwata embuzi ze yasuuku ganamuhu hatta dakhala al-Madina, n'agenda nazo n'atuuka mu kibuga e Madina. Yatandika okunoonya mukama waffe waali, ne bamugaa nti ali muzikiti. Mukama waffe n'avaayo, fa akhbarahu bi amri rasulillah, n'amubuulira ensonga. Mukama waffe yeewuunya naye, fanuudiya, n'agamba nti Bilal, kowoola abantu, balina ekigambo kye bakozesa nti abantu mujje mwanguwe, waliwo ensonga eguddewo y'amaanyi nnyo, nga baga nti as-salaatu jaami'a, okutuusa abasiraamu bonna bakuŋŋaana mangu, tewaliwo ensonga, mukama waffe atwetaaga. Thumma kharaja, okutuusa bonna baavaayo. Qaala lira'i, n'agamba omulunzi omulaalo ono, tikhbirhum, babuulire. Fa akhbarahum, okutuusa yababuulira. Faqala rasulillah, okutuusa mukama waffe agamba sadaqa, ayogedde mazima. Walladhi nafsi, ndalagira oyo akutte obulamu bwange mu mikono gye, la taqumu saa hatta yukallimu sibaa al-insi, olunaku lw'enkomerero tugenda kutuuka wabula nga n'ebisolo bitandise okwogera n'abantu. Awo tujja okukoma, njagadde obalekerayo eddakiika zino, buli ayagala okubuuza abuuze. Abakuraishi kati bali mu nsi ki? Abakuraishi bali mu nsi ki? Nze Sekyanzi e Kuwait, era agambye nti no basiima nnyo. Sheikh, Abakuraishi naye nabuuzaako, Abakuraishi nga ndi e Makka ne bagamba nti Abakuraishi batono nnyo ate tebalabika, naye nga bakyaliwo batono nnyo Abakuraishi. Mungu yamanyi, nabagambako wano nti ekintu kyolimu okubuusabuusa okisindika wa Mungu, nange ngamba nti Allahu Adam, Mungu yamanyi oba bakyaliyo. Oluvannyuma lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam okufa, Fatuma muwala we yawangaala bbanga ki? Fatuma nga mukama waffe, Fatuma era nkutumidde mutabani wange Osman wewandireya. Fatuma yamala emyezi 6 nga mukama waffe amaze okufa, naye n'alyoka afa. Oyo omunnanfuusi yafa musiraamu?
obanga si musiraamu yafa musiraamu yamala n'asiramuka mukama waffe tayinza kusalira muntu atali musiraamu yasiramuka naye nga era akyali mu bunnanfuusi waliwo aya sigimazeeyo naye nga oluvannyuma lw'okuziika aya yamangu nnyo nga mukama waffe ava okuziika omusajja oyo nga Katonda amugamba nti toddangayo okusaalira abantu abafaanana batyo era okwoyo kwe yakoma naye nga yali musiraamu lwakubanga akyalimu obunnanfuusi waliwo meseji yino ono ambuuza nti ku bakyala ba nnabbi ani yasooka okufa ayasooka okufa mukama waffe waliwo ekigambo kyeyayogera Aisha yamubuuza n'amugamba nti mukama wange njagala okumanya ani agenda okusooka okugoberera mu bakyala bo n'agamba nti agenda okungoberera atwalukum yada abasinga omukono omuwanvu wati bwe yakikomya kakati mukama waffe waafa Aisha n'agamba abakyala nti mujje tugolole emikono tugipime tulabe ani asinga omukono omuwanvu Ali we yajja n'abaga nti kyeyagenderera kirala yali agamba nti atwalukum yada abasinga okusaddaaka naye si mukono muwanvu mukono muwanvu kulwokubanga Zainabu era yasooka okufa yali asinga okusaddaaka baagala obannyonnyole abahamadiya baatandika batya ekyo kiwanvu era baaliwo ku mulembe gw'omubaka ekyo kiwanvu nnyo kiwanvu ono agambye Abdallah bin Ubayy bin Salul agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama ye yamusaalira ye yennyini ye yamusaalira omubaka yennyini yamusaalira ku kabuli ye n'ayiwako n'ettaka seeka tusoma ku bataano abaasooka okuyingira obusiraamu tewaaliwo basiraamu bagoberera ddiini ya Ibrahimu alayhi salaamu Musa ali kibuye agamba nti tusoma abaasooka okuyingira tewaaliwo abalala abasiraamu abaali bagoberera eddiini ya Ibrahimu alayhi salaamu twabasomako wano netugamba netubawa n'amannya gaabwe omu ku bo ye Waraka bun Nawfal so bano tugambe nti abaasooka okukkiriza obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo nga Waraka bun Nawfal nga mukama waffe tannaba kutandika obubaka bwe baali bagoberera eddiini ya Ibrahimu mukama waffe we yajja byonna ne bikoma nga tewakyali muntu yenna akkirizibwa kugoberera nkola oba sharia eya Ibrahimu wadde ya Isa mukama waffe azze amaze okufundikira obwannabbi era amaze okuggalawo ebitabo byonna biri ebyasooka amateeka gaabyo tubisoma ku busomi naye situbikozesa Sheikh endooza kekadde atukwebaza bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكدبانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تولي كوباتانو الخمسة الأوائل في الإسلام أبتانا باسوك وكيميرو الإسلام نينغا تولي كسين علي قام علي okusiima kwa Katonda kubeere ku ye bwe yalaba obutabanguko obwagwa ku muganda we oba ku mukadde we Osman bun Affan olw'okuba nti amafitina kwe gatandikira era Ibn Abbas agamba nti efitina yaggulwawo ku mulembe gwa Osman tegenda kuzikira paka kiyama lwerituuka omusajja omuyudaaya nga tumanyi nti be balaba abasookera ddala ku kigambo ky'obusiraamu omusajja yajja nga yerimbise mu busiraamu nga tulowooza nti era nga balowooza nti ddala abuyingidde lwakubwagala so abuyingidde kubukologa nakubumalirawo ddala era wookiraba yatandika ne pokopoko n'enjiri ye ng'atuuzi yali mu Yemen
n'agenda e Madina n'atandika okusoma n'okwetegereza n'okwekenneenya obusiraamu amaanyi gye gafa n'obunafu we buli okutuusa bwe yatandika yatwala ekiseera kiwanvu era bwe yatuuka mu muzikiti gw'e Madina n'alangirira nti nyingidde obusiraamu yakebbira ezaali awo timbwegombye era mbabuulira laisa ala al ardi diinun afdal wa ahaq wa ahsan min diini al islam tuwali ddiini ku lukalu lw'ensi eno yenkanankana wadde okufaanana ng'obusiraamu ne basanyuka abasiraamu nga balowooza nti ddala muntu awaagadde so nga musota gwekwese. Yatandika ebigambo bye yakozesa ng'amaze okwetegereza obunafu bwabwe naga nti kannumbe mukulembeze waabwe gwenja okuteekako ebizibu gwenja okuteekako ebisobyo era yagamba ti inna Usman kad akhadha alkhilafa bighayri haqq. Njagala obbabuulira Usman obukulembeze yabutwala nga si mu ngeri y'amazima. Aliyun wasiyu rasulillah, Ali kyekiraamo kya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantahidu musituke bunambiro waruddu alhaqqa ila sahibihi, era muzze amazima gye gali eri nannyinigo Ali. Rafaat alfitna rasaha, efitna yasitula omutwe gwayo. Tatlub okutuusa ebasaba nti yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Yagenda e Misiri, yagenda e Kufa, yagenda e Siriya, amawanga gonna n'ageetooloola, agenda awuunya efitina ye okutuusa abantu abalina imaani entono ne bamukkiririzaamu, era yafuna ogubinja bunene nnyo ng'agamba nti okuggyako nga tuggyeko Osman obusiraamu bujja okutereera. Okutuusa lwe yagenda mu maaso naye Osman we yabimanya yayogera ekigambo nti njagala obbabuulira sisobola kulwokubanga bamwegairira abasiraamu nga bagamba nti tulwane olutalo kulwokubanga omusajja akoze ejje ly'amaanyi nnyo okujja okulumba Madiina. Naga nti la uhibbu an alqi allaha, saagala kusinkana katonda wange, wafe unuki nga mu bulago bwange mulimu katrati damu limri'in muslim, nga mu bulago bwange mulimu ettondo ly'omusaayi gw'omusiraamu gwenjiye. Oba baagala okunzita banzite, naye ate sijja kuva ku bukulembeze lwansonga nti mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yankuutira nangamba nti ojja kufuna ebizibu Osman mu maaso ng'okulembedde obusiraamu naye togezangako okuvaako, era tebakutiisatiisanga. Bw'oli bubwako ojja kubeera khain, ojja kubeera ng'okumpanyiza. Nkukuutira togezangako okuva ku bukulembeze. Naga nti ekiragiro ekyo oba amagezi mukama waffe ge yampa sisobola gavaako. Kana maktala Umar الرصاص الأولى التي أطلاها الفجار. okutta kwa Umar lyali essasi eryasookera ddala okuva mu kyemba okubeera nga lirwanyisa fil marakati alhafiya mu lutalo olw'ekimpowooze bil islam ku ludda lw'obusiraamu, naye nga abasiraamu abatono ennyo be baakimanya, naye abangi gurupu ennene yonna yalowooza nti omusajja oyo Saba oyo Muyudaaya pokopoko gwakola tamziika wahdatul islam, anoonya kwabuluza busiraamu nabbumalirawo ddala. Lam yakumala amalan fardiyya, omulimu ogwo tegwali muntu nti kinoomu bal kono jamaat sharakat fi, bantu bangi ogubinja gunene ogwajja okuwuliriza omusajja ayitibwa Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yegattako abantu ne nga alinganga ayagala obusiraamu era abulwanirira era anoonya mazima, so nga yeekwese ayagala kumenyawo nakumala obusiraamu. Naye we byatuuka okulaba nti bazinza beebitoloola ennyumba ya Osman ne bamalira ddala ennaku 20 ng'ejje ery'amaanyi ligyetoolodde, bamugamba ekigambo kimu nti vaako oba toveeko tujja kutta. Ali olunaku lwe yawulira ng'ekizibu ekyo kituukidde ddala ku muganda we, ku mukadde we, yayambala walabisa amamatu rasulillah, yanyiiga nnyo n'akambuwala n'ajjayo ekitambaala mukama waffe kyeyamuwa kyeyamusiba ku mutwe. Ensi yonna neyeewuunya ng'afulumye
ayambadde ekitambaala ekyo yeesibye ekitambaala ekyo nga gwe mulundi ogusookera ddala okukisiba ku mutwe. bonna ne bagamba nti waliwo ekijjo nno kugwawo. ali olaba yeesibye ekitambaala ekyo. watakallada saifahu nakwata n'ekitala kye mu ngalo. dhahaba ila Usman yayingira ewa Usman. wa amamahu ibnahu yasanga batabani be nga batuddeawo Abdallah ne ibn Umar. faqala Ali okutuusa Ali yagamba nti wallahi la ara alqawm njagala okubulira mukadde wange nze ndaba n'engeri gye ntunuulira ebintu eno sirabawo kintu kyonna sirabawo hal sirabawo ngeri yonna gye tuyinza kukola okujja kutulagire tulwane. famuruna nukatiluhum tulagire ejje lyaffe ly'amaanyi tulagire abasajja abo tubalwanyise. fa aba Usman nagaana. waraddahu thaniya namuddamu ogwokubiri. fa aba Usman era nagaana. fawakafa Ali nayimirira yali atudde n'asituka nayimirira. waqaala n'agamba nti Allahumma ayi katonda wange ekitiibwa innaka ta'lamu otegedde anna badalna almajhud tukoze kyonna kye tusobola. naye Usman agaanye. dhahaba ila almasjid yatambula ng'ayanguyirira n'agenda muzikiti. wahadarat salah ekiseera ky'okusala ne kituuka. faqaalu abasiraamu bonna ne basituka ne bamuga nti taqaddam ya abal hasan kitawe wa hasan genda mu maaso wali otusaaze. taqaddam wasalla binnas osaaze abasiraamu. naga nti la usalli bikum tisobola basaaza. wa Usman mahsur nga Usman bamuwambye. usalli wahdi nenda kusaala nzekka. fasalla wahdahu nasaala yekka wali ku bbali ku nsonda. wansarafa n'afuluma muzikiti atasaatiza abasiraamu olw'ennaku gyawulira mu mutima gwe. ebintu ebyagenda mu maaso bamutta musajja wattu era lwamutta bayingira basooka kwokya nnyumba ye ne bakola ebintu bingi. basooka mamna'uhu min alma baagana n'okumuwa amazzi ge yagula bi'r Roma yeyagagula amazzi ago nga mu Madiina tewaliwo mazzi malungi gonna gamwenye okujjako oluzzi olwo olubi'r Roma yalugula n'alusaddakira abasiraamu n'abagamba nti amazzi ga bwereere so nga omwedaaya nannyinigo yali agatunda butunzi. naye baatuuka abasajja abo abayeekera okumanya nga abasajja abo baali bakyamu babi nnyo baagaana okuyingirayo omuntu yenna okutwala amazzi eri Usman. okutuusa Ali n'awulira ennaku hawala biljuhd n'agezaako nga bwesobola manahu n'akwata ekidomola ky'amazzi n'agamba nti oba kufa kanfe. naye omusajja afa nnyota yakamala ennaku nnya tanaaba talina ngeri gy'atawaaza. owulidde atayamama mutayammemi amazzi ge yagula bagamuganye omuntu yenna okuyingira gy'ali. n'agenda n'ekifuba n'agamba nti oba banzite n'akwata ekidomola baali bamuziyiza n'agaana n'agamba nti oba munzite. naye omusajja nteekwa okumutwalira amazzi ennaku nnya akaaba alaajana nti bannange mumpe ku mazzi baganye. wallahumma okutuusa yagamba amazima balayirira wallahi inna faris amazima abasajja ba faris wa rum abatali basiraamu n'abaroma la yafaluuna kafilukum tebasobola kukola ekikola kino kyemukoze ila hatha rajul omusajja mubonyabonya amazzi ge yagula muganya okugamuwa. abasajja abatali basiraamu tebasobola kukikola naye mu abasiraamu muli bantu bakika kimwe. walhamdulillah lam yakun fihim ahada min asahaba naye ekirungi tekyalimu bamasahaba kujja ku bantu bannanfuusi bebakola olukwe bebakola obuyeekera ku musajja oyo Usman. okujjako omwana omu mutabani wa Abubakari bamuwa sente empitirivu titwegatteko okutuusa yakkiriza era ne bamugamba nti kukwata ejjeri lino yakwata abantu 15 n'agenda okuyingira mu nnyumba ya Usman babeerenga yennyini bamuwadde omusimbi muyitirivu nti womutta. n'ayingira mu nnyumba ya Usman mu kisenge kye yali atuddeawo ngasoma Qur'an okutuusa we yatuula awo wali Usman. watuula wali Usman mutabani wa Abubakari n'amukwata mu kirevu n'atandika okinyoogera n'atandika okumuzanyisazanyisa wamujereegerera n'amugamba nti muzeeyi essaawa yonna etuuse essaawa yonna ogenda. ng'ekirevu akikutte Usman n'amutunuulira ati n'agamba nti mwana wange njagala okubuulira kitaawo Abubakari yali ampa ekitiibwa
era bwe yalinganga atudde nga nzize mu makaage oba wonna wansanze ng'asituka olw'okumpa ekitiibwa naye ggwe bino by'okola wallahi nkulayirira byonna katonda abimutuusaako genda maaso genda kuyimirira naawe maaso ga katonda ku lunaku lwa akhira omwana n'akaaba amaziga mayitirivu n'asituka omulundi gumu n'afuluma ebweru abalabe ba Osman abalabe b'obusiraamu abaali bakuŋŋaanye ebweru baasanyuka ne bakuba enduulu nga bamanyi nti amaze okumutta bamubuuza nti awedde avuga nti awedde ki omusajja talina musango nze ŋeeze n'agenda makaage nga talina kyakoze era nga yeetonda maaso ga katonda bw'atyo Osman baamutta abasajja dafanuhu sirran bwe baamala okumutta okumanya nga baali batya nnyo abasiraamu dafanuhu sirran baamuziika na kiro mu kyama wasarra'u bihi nga bamwanguya khawfan min ulaika alfajara nga batya beeraliikirira abasajja aboononefu abo alladhina aradu rajmahu olw'okubanga abayudaaya bonna n'abalabe b'obusiraamu bonna n'abasiraamu bennyini nga beegasse baagamba nti okumanya nga Osman twamukyawa ne byakola byonna tebiri mu busiraamu ateekwa nakubwa mayinja mayiti ye wadafunuhu bimakbari lyahudi era tateekwa kuziikibwa mu limbo y'abasiraamu tujja kumutwala waliwo mayiro 5 limbo y'abayudaaya tijyateekwa okuziikibwa bamuziika mu kifo gye bayita hashi kawkabu nga badduka misinde kiro bakutte ettaala bwe badduka mu kimpowooze mu kyama mu kaama twali kwogera abaani mwanguwe abasajja bayinza tugwako maiti y'omusajja ne bagitugyeko ekiseera kiweddewo awo inshaallah wetujja okutandikira kumanya g'omusajja oyo eyakola fitina ey'amaanyi bw'ekyo nze aida omusajja we baali bamita Abdallah bin Saba Abdallah bin Saba yali muyudaaya yabeera mu Yemeni naga nti nyingidde obusiraamu naye nja kulangirira obusiraamu bwange Madiina gye ŋŋenze Sheikh obunnanfuusi nga bungi mu duniya muno tukole tutya Rahman Nana from Ali Abu Aziz de Oman buli munnanfuusi yenna tejja kumulekera katonda oluzzi gye luli wali e Madiina naye nga nze ali mu kibiina kya Safa ne Marwa ffe tumanyi we luli mwe mwotwala abantu okulambulawo era ffe tutwalayo abantu naye abasinga obungi tubamanyi we luli Uthmani yali yabakola ki Osman Rahma United Arab Emirates bamenya ebintu nga 9 naye enkya inshaallah nja bibaleetera bye baavaako wa rahmatullahi wa barakatuh